Your Excellency President wa National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ba members ba NEC, NESEC, protocol observer, basobole banyabo, nze Council Majerani Kazirwe. Ndi munnamateeka era mbadde mu mateeka okumala emyaka egisuuka 20. Nafunye essimu ewa Secretary General olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 4 nabadde Masaka, nina offices e Kampala ne Masaka, nantegeeza nti muganda waffe Eddie Mutwe kisuubirwa nti yaleeteddwa e Masaka era nga tamanyidde ddala exactly wennyini muganda waffe waakuumiddwa oba we bamutadde. Nansaba nkwatagane ne mwami Kibuuka Moses tugezeeko okunoonya wonna ewasoboka bwe tuyinza okuzuula mwami Eddie Mutwe, era bwe nawulidde essimu eyo ne mukakasa ne mugamba nti nga munnamateeka ngenda kukozesa connection zennyina n'obukugu okulaba nga tunoonya muganda waffe waali. Twatambudde ne tutuuka ku Central Police Station ne tubuuza abakulu bonna nga buli omu aseka busesi nti mwami Kazibwe bimu mwami Mutwe Eddie Mutwe tabeerangako wano era tetumumanyi na waali. Ne tugenda ku Regional Police ne tubuuza abakulu ne batugamba tetumanyi waali era ne byemwogera tetubimanyi, tewali wadde ayina kuru yonna mwami Sebuufu waali. Ne twongera ne tunoonya ne tukuba amasimu nga tetulabawo. Amawulire gagenda tutuukako oluvannyuma nti kirabika mwami Eddie Mutwe ayinza okuba nga yateekeddwa mu barracks ey'e Kasijjagirwa. Amawulire ago bwe twagafunye basobo ne bannyabo nabadde ku bulindaala nga ndi ready ne nnyingira kooti ne nsooka ne mala okufulumamu ate ngenda okomawo nga tulaba drone n'emmotoka eya Mark X entono salunika awamu n'emmotoka ya poliisi Kabangali nga ziyingira mu kooti. Bwe zayingidde mu kooti n'enzuuka emisinde ngezaako okuyingira okuddamu okuyingira ne banzigalira ebweru ne banga tolina wuyita ng'abasirikale bamaze okutusalako bagobye bannamawulire bonna tewali akkirizibwa kuyingira wano. Bamuyingiza ku ssaawa 7:40 mu budde obw'ekyemisana nga tewali mulamuzi ayinza kuba nga atudde mu kooti. Ne bamuyingiza ne bamujja mu mmotoka eya saloon nga bamukwatiridde nga Eddie Mutwe tasobola kutambula yekka, nga bamuwaniridde ayambadde nga bwe yadda bwe mwamulabye. Bamuyingiza mu kaduukulu aka kooti gye bakuumira abasibe abagenda okusomerwa emisango mu maaso g'omulamuzi. Ne bamuyingiza mu kizimbe kya High Court. Ngezaako okulwana okulaba nga nnyingira kooti, omusirikale ayitibwa Asiimwe n'angamba Kazibwe tolina obulaga, n'angamba naye sooka ondaga ebikwogerako. Ne nzigyayo identity card zange ne munnyonnyola, n'agamba naye tebimala Kazibwe ky'oba okola funa ebbaluwa mu buwandiike ng'eva wa Eddie Mutwe ng'akuwadde instructions oba ebiragiro ojja omukiikirire mu kooti. Ne tunuulira omusajja wa poliisi Asiimwe nga simutegeera, ne mugamba mwami Asiimwe mu myaka gyonna gye ndi mu mateeka gye nkoze amateeka ekyo tekyogerwa. Omuntu yenna alina eddembe lye okubeera ne munnamateeka we mu buli mbeera yonna nga tamaze muwandiikira bbaluwa. Nolwekyo nzikiriza nnyingire mu geeti ya High Court ngende wali client wange. Mwami Asiimwe n'alema n'agamba affe tulina obusobozi bwonna, kati gwejawo emmotoka yo gipaakinga eri, vaawo wano toyingira. Ne mulemerako ne ngamba sebo osaaga nyina okulemera wano. Ne nkuba essimu e Kampala mu kibiina kyaffe ekya Uganda Law Society. Ne nkuba essimu nga njala kwogera ne Vice President kubanga President waffe abadde alinamu ensonga. Nengezaako okumufuna naye nga simufuna. Ne njogera ne CEO nangamba tukubire abalamuzi oyingire mangu mu mangu ddala ne nfuna essimu y'omulamuzi
ngamazo kitegeera nti his worship Kaiza yagenda okubeera mu nsonga zino nenkuba essimu ne mugamba bansibidde wabweru wa gate n'agamba no oteeka okuyingira era sigenda kusoma church nga tonaba kuyingira ne tukola ekisoboka n'asindika club ne tuyingira nenyingira nenzuruka emisinde olwo nga mwami Edi Mutwe bamuyingiziza mu kooti ng'erimu abantu nga 6 bokka ng'ebweru yona abasirikale beetoloddeyo nga tebaagala ekigendererwa kyabwe mwami Edi Mutwe kumusomerwa misango nga waliwo munnamateeka. Nyingira mu kooti sanga Edi Mutwe ali mu miranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akaduukulu oba kewaliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo foomu nga yeebaseeko bwebasi. Era olwayingidde bw'ati n'akuba omulanga n'agamba kanso jangu ntaasi ne mukwatako bwe nti ng'amaziga gamuyitamu n'angamba mwami Kazibwe mbonye njagala nkubuulire omulamuzi atudde Setatona atudde ne interpreter atudde nga balinza okusoma emisango babagenda okutandika okusoma emisango ngamba okitiibwa omulamuzi please lindako tosobola kusoma misango gino pamwe eddakiika 5 I confer with my client mpulire kikyengenda okugamba. This is the first moment okumulaba okwogera naye omulamuzi n'anzikiriza nenjogera ne Edi Mutwe ng'amaziga gamuyitamu. Edi Mutwe baamukuba nnyo baamukuba n'ambuulira mu bigambo bye bino n'angamba nti mwami Kazibwe abasajja okuva lwe bankwata bantwala mu nnyumba ennungi era tebantwala ku polisi tebantwala mu barakisi y'amagye bantwala mu nnyumba erabika obulungi naye ng'erina wansi basement ne bantwala okuva lwe nayingirawo nga ndi ku mpingo abasajja ne batandika okunkuba bakubyenze ne bava ne mukuba ne badda mu kubiro n'endaajana nga mu nnyumba eri bateekako leediyo nereekaana nnyo nga Edi Mutwe buli lwalaajana tewali ayinza kuwulira wadde omwomuliraano tayinza kuwulira ne bamukuba nga bamukubisa solido okuviira ddala mu bibatu by'ebigere bamukuba ebigere ebibatu ne bizimba era Edi Mutwe bale tasobola kulinnya ng'awulira kyamazzi ne bamugjamu ne bamukuba ng'ababuuza ndaajana mumbulire omusango gwe nazza nga bamugamba tugenda kulaga essomo nga tebamubuulira musango gwonna gwe yazza naye nga bamugamba tugenda kuyigiriza essomo n'alaajana nga bamukuba buli kitundu kye kyonna eky'omubiri gwonna bamukuba enkokola namukuba obukongovule ng'ali ku mpingo ne balinnya empingo ne zituuka okutuuka ku ggumba ly'omukono ne ziyita mu nnyama ne ziyuza ennyama y'emikono ku mpingo ne zituukira ddala ku magumba ng'alabira ddala bw'ati empingo zituuse ku magumba naye ng'abamukuba balinnye n'engatto balinnye ku mpingo zongerere ddala okutuuka ku magumba. Omusajja n'alajjana omusaayi kutiriika talina kyakola bamuvulungula bebakuba ne bamukuba ne bava ku ekyo ne bamunyiga. Mutegeera bulungi nnyo bwe ntegeeza okunyiga. Omusajja bamunyiga mu bitundu bye ebyekyama ne bamusika obusajja nga bamulangira nti tugenda kuyigiriza essomo. Omusajja anyigiddwa naga mwami Kazibwe banyiga pulira buli wamu wonna buli kasuwa konna kaluma nga talina ddagala tebamuwa wadde kapanado ne bamugamba nti kola press-ups nga bamaze omukuba bamugamba kola press-ups nga bwagaana lw'obulumi nga bamwongera kibo eza solido ne bamukubisa amasannyalaze n'alaajana ne bamugamba buuka kola frog jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alaajana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukola olina okukkiriza olina okukuba saluuti ebyo byonna bye mwawulira nti ng'alina okukubira saluuti ekifaananyi eky'omuntu oyo gw'omutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga
aliko mwami Museveni ng'alina okuba saluti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basaba ne bannyabo omusajja nga mulwadde nnyo era ng'embeera gy'alimu yabadde mbi nnyo mu kuwulira ebigambo ebyo nenyimirira netegeeza omulamuzi ne mugamba ekitiibwa omulamuzi tekisoboka omwami ono okumusomera charges talina kyategeera omulamuzi n'alemerako n'agamba tulina zisoma omulamuzi n'agenda maaso n'asoma charges mukaaga zeezo zennyini zemumanyi ezo charges ezaavunaanibwa bannaffe Akireewo Kivumbi Wakabi ne Gaddafi nga kwe kuli okumuvunaana nti mu kuziika omugenzi Ssekasamba ku kyalo ky'Emmanja mu disitulikiti y'e Lwengo mwami Edi Mutwe Edward Serufu ne banne beenyigira mu bubbi obw'eryanyi nga bakozesa ebiso n'obwambe ne babba ku bannamawulire esweta oba jampa ne babba obusimu obw'omu ngalo ne sente ezibalirwa mu mitwalo 2 nga bazibba ku bannamawulire n'abamu ku bawagizi abaali bazze mu kuziika okwo era timwami Serufu yenyigira butereevu mu kubba ebintu ebyo era n'abitwala era ne bagamba omulamuzi gagamba ti emisango gyonna egyo nga gimaze okugatibwa kuliko simple robbery ne aggravated robbery olw'okuba kuliko aggravated robbery tasobola omulamuzi talina buyinza buwulira kusaba kwa Edi Mutwe kwonna okweyimirirwa oba embeera yonna olw'ensonga ng'emisango egyo giri waggulu w'obuyinza bw'omulamuzi wa grade 1 era nga giwulirwa high court mu mbeera eyo ng'amaze okusomebwa emisango bamubuuza oddamu ki mwami Edi Mutwe talina kyayogera n'agamba simanyi na kumanya bye mwogera amaziga gamuyitamu nengamba omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi kino tekisoboka talina kyayinza ku ansaringa ku NHRG yonna esomeddwa nolwekyo nsaba nga nkola submission mu maaso go ng'omulamuzi muteeka erifuga emisango gino procedure gye tumanyi obulungi omuntu yenna nga akubiddwa abonaabona akaaba tayinza kubako na kyayogera gw'olina obuyinza nga kooti okulagira mu bwangu ddala tagenda ku rimandi tagenda ku trial tagenda kutekinga plea wabula olina mutwala mu ddwaliro olina kukola kiragiro ekimutwala mu ddwaliro nga ne president ezageddwako human rights byonna mbyogedde mbimulaze ne mugamba tuwe ekiragiro atwalibwe mu ddwaliro bunnambiro omulamuzi n'agaana n'agamba tekijja kusoboka state attorney n'ayimirira n'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi tekisoboka kumutwala mu ddwaliro eritali lya prison bw'abanga agenda for any treatment ayina genda mu mikono gy'aba prison n'olwekyo basaba ne banyabo omulamuzi ng'alemeddeko n'agamba ne musaba ne mugamba olemera nga ngenda kukola rulingi yange kikyozaako ne mugamba obanga ogenda kukola rulingiyo in the event nti oganye okumpa prayer gye nsabye eri kati nzikiriza nze ngende nfulume ne client wange tugende ffenna mu prison nkakasiza ddala kyagenda kuteekebwa mu mikono egy'abasawo ne tufuluma n'alagira aba prisons nti mumutwale butereevu afune obujjanjabi mu prison basaba ne banyabo twafulumye ne batwala Edi Mutwe nga bamusitudde ne bamutwala mu baasi ya prison jukira baasi ya prison nyaze luvannyuma kubanga mu kumuyingiza mu kooti mu nkukuta teyajjidde mu baasi ya prison yavugidde mu motoka entono eya saluuni gye mbategeezeza ng'avudde mu barracks eri Kasijjagirwa n'olwekyo ne tugenda mu baasi nenjogera ne Edi Mutwe omulundi ogwokubiri ng'alaajana nanga mwami Kazibwe mu ntaase ngende nfuna obujjanjabi nfa ne tugenda ne tukaanya n'aba prisons ne tugoberera emmotoka ne tuyingira mu prison ne batukkiriza ne tusisinkana omukulu wa prison eya Central Prison e Masaka ayitibwa Simon Peter Alunyu. Simon Peter Alunyu n'atubulira procedure zaabwe n'agamba ne bwe muba mwagala mutya sigenda kujja wano Edi Mutwe temulina ddwaliro gye mumutwala amateeka aganfuga gagamba wano tulina Health Center 3 mu komera lino komera lya region yonna Greater Masaka n'olwekyo ngenda musubjectinga to the medical assessment ey'abasawo bange abali mu Health Center 3 eri mu komera lino era immediately I'm handing him over ne bamukwasa embeera ya prison nga mugimanyi n'abasawo embeera ze balimu ebirimu tebimala ebikosobwa tebimala nga batugamba bagenda mukolako test ez'enjawulo
nengamba Mr. Runyu testi zange eri kyezigenda okolebwa wano tewali laboratory tewali kikati bagenda zikozesa maaso nagamba ebyo bireke, that is our job. Era ne musaba ne mugamba please twagala omwami Eddie Mutwe ave wano nagamba please bwe mbanga ngenda mujja wano nga bampadde report ng'eraga nti no wano tetusobola mujjanjaba mba nnyina mulifalinga ku Makshoni Bay Eruzira mu komera lyaffe yewali eddwaliro erisinga kulina eryaffe tusobola mutwala mu ddwaliro eryebweru oba mulago oba luddawo yonna ne tuvaawo n'atugamba n'agamba mmwe kakati mbamaze mundekere omulimu gwange nsigale n'omusibe wange bwe tutyo basabo ne banyabo nga tufuluma ne tumusaba twogere ne bannaffe Akirawo Kibumbi Wakabiri Gaddafi n'atuukiriza ne babayita ne tutuula nabo ne twogera nabo nga basajja batubalina amaziga gabava mu maaso ne tubagamba ti munaffaze ne bagamba fine katusabe busabi ti munnaffe obulamu bwe tubutaasa basabo ne banyabo bwetyo bwe twavuddeyo mukomera ne tuleka Eddie Mutwe ng'ali mu mikono egy'abasawo ab'ekkomera ery'e Masaka mu Central Prison. Up to now tugenda kola follow-up tumanyire ddala assessment yatuuse ku ki nakyo ekiddako bwe kitolo kyabadde basaba. Oli ku Map Media TV nange Ronde Transporter.